kakati njagala bagamba Dr. Chameleone ajja kuteerera tumusabire yeetaaga mukama kuba yalina obuyinza obwenkomeredde naye n'abalina ebigambo ebingi ebyokwogera musoke mbisale bino byansi musale tuyige okujjukira nabagamba ensi erina ekiro erina n'emisana kikakatako okumanya ojjukidde ekyo ojjukidde ekiro oba ojjukidde emisana ejendi waffe Dr. Chameleone ebimutuusizaawo nga tetunnagenda wala njagala tusooke tukkirize nti omulimu yagukola omulungi naye njagala weebuuza ekibuuzo kimu kye mutera okubuuza abayimbi bonna be musanga eyo yakola ssente yaziteekawa naye nga tonnakimubuuza njagala osooke weebuuze bwe yakola yasasulwa mutubalira ssente ze mutamanyi yasasulwa. Once again Uganda terina copyright. Once again Dr. Chameleone has no ownership to all the music right now. Bwemba byo bimwagala owulira. Right now Dr. Chameleone tafunanga kucheke ya royalty wa music we buchanga ayimba. Right now omusolo gonna Dr. Chameleone gwasasudde tewaliwo direct contribution towards the music industry from that revenue gye tuyinza okugamba abayimbi twebereremu. Today it's me, tomorrow it's someone else. Buno obubaka njagala mbuweereze buli Mayanja yenna gy'ali naddala yenna ali eyo nga nsinga obuto amanye obubaka bumu ffe nga bataata baffe baabwe tekuli kufe yakikola bwomu oyo taliyo. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Cham Towers. C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Naye ffe olw'okuba twakozebwa mu nnyumba nga twagalana teri yali alese munne mabega nti ne bw'obanga faba mukufe mutunenya ne tubasigira ebifaananyi abaana bammwe ku baba balabira okwagalana. Ffe twazaalibwa mu famire y'Abamayanja tetwali bagagga. Naffe twakulira mu bidiba twabiwugamu. Naffe twatambuzanga bigere ku ssomero. Naffe twasiba enjala. Naffe twasibiriranga doodo. Ne just Katonda yatuyamba teri yatulinda ne twadduka ne tubasanga. Ne teri kuffe yakikola bwomu. Ne bwaba legend yennyini twamwaliranga obuliri. Twamugulirangawo eddirisa ekiraatolo kagenda akuba endongo. Buli omu teri yakikola bumu. Buno obubaka njagala mbuweereze buli Mayanja yenna gy'ali naddala yenna ali eyo nga nsinga obuto amanye obubaka bumu. Ffe nga bataata baffe baabwe tekuli kufe yakikola bwomu oyo taliyo. Nze namala okukula n'empeza emyaka 25 n'enkizuula nti mwana mazima ekituufu nakula sirabanga ku taata wange ng'asuusa peya z'engatto 3. Ntegeera naye nga ssente ezigula peya z'engatto yabanga nazo kuba mu masomero ge twasomeramu bw'egaggamba oyinza okwewuunya. So ffenna nammwe obumu mu bwetaaga ne mu famire zammwe teri asobola kikola bwomu. N'omuzungu agamba no man is an island. Ate njagala mugende n'obubaka bannanga abantu bannayuganda munyooma n'ebitagwanidde. Nze mwe gwe mulaba nze mbabuulira mwana nze sirina gwe ntya nabagamba nze ndi Mayanja tesitya bigambo by'abalabe nawe aba wa Mukama gonna muleka akusale oya nti akujja mu geta ate nakussa mu bali tuli banene ffe kye tubakubisa mu bali gweronda gw'oyagala oba Kenyatta oba Mugabe tonkakawo eronda wuwo kulonda Kenyatta obaani oba Mugabe nsagala kigamba Bannayuganda olumu tuba n'akajanja ne tukateeka ku bannaffe ne tuzikiriza ebirooto byabwe. Nze natuuka mu nsi gye bayita Amerika bwe natuukayo
kyenasooka okuzuula buli muntu aliyo yekkiririzaamu man n'omwana omuto akyuka mu nyumba n'agamba ambe boss nga tulina kyoyinza kukola wano we nasanga abantu abatekkiririzaamu ate obutekkiririzaamu bulwadde mu luzungu obulwadde obukwata babuyita contagious okubanga tewekkiririzaamu era bannayika mbabuulire mikwano gyange beera nnyo wala awali omuntu alina ennaku etamuggwako kubanga Katonda tagera kibi naye buli lwobeera okumpi n'omuntu atakukkiririzaamu obwo obulwadde bukwata nawe n'otandika obutekkiririzaamu segera nze nali mbaddeko n'omukazi nentunula mu ndabirwamu nga nvuluze nnyo mwana nempulira nga seetegeera naye natula mu ndabirwamu nga nenze Pallaso otegera kyegamba olina okwekkiririzaamu omwana buli muntu akikola alina omusaayi mumyufu abantu muve ku bannammwe nze nabadde Seychelles nga bankabira ku street face zesirabangako ezimu nga zisinga n'abakazi be nali mundabye mu nsi obulungi naye nga tebanyooma mulekerawo okunyooma abantu omuntu ekitiibwa kye tekirina kusinziira ku sente mmeka z'alina ekitiibwa kinami tuigo okurespectinga banaffe okwagalana ate abantu muyige n'ebyensi nti byansi boyi mubige mwana mujja kwebuuza nga buyise nze nalina muganda wange omanye ebintu bino olumu sibinyumya nsirika nekyova olaba nze ndi mubanda naye ndi mubanda omukkakkamu ate ntambala sikola kya naye nga ntambala oyinza okujjukira nti bibi ng'oledde omaze okuntambala so I'm not a barking dog kuba embwa ebogola tekolaki teruma naye nga bajja kugamba mu mwami akanyama kaweezooze bampe eggolola watch out so njagala okugamba bagoyi bange ayindako leero njagala nsooke mbanyumizeemu ebyaddala tukomye ezzoleyo ku bannaffe n'ebyensi tuyige nti byansi nze nalina muganda wange bamuyita Humphrey Mayanja eyafa RIP Humphrey kamubanyumize story yali genius nnyo okuva nga tuli baana bato teyali mbyako infact yaleeta n'ebyokuyimba ewaffe ne bwe yabiyimba n'abikolamu awo ng'alaba si bintu bye n'abibuukamu ng'olwedde kamiri amaze okupiikinga nga naffe tupiikize ffe netulemezaamu naye omwami oyo yawamba ensi eno n'atuuka nga atudde ku Wilson awo nga bw'oba olina essimu naye tayitako wuwe nga tokisobola kukola nga he is the boss of town n'agenda n'akola ebintu mu nsi n'atuuka amawanga gonna n'agatambula n'azimba ennyumba n'akola buli kimu naye omwami oyo yalwala mu byonna kale neebaza Katonda nti twamujjanjabako ne tumuziika ekyo nze kye neebaza Katonda kuba ate muto wange ekeyes asobola namujjanjabako ate bwe ntunula nti ye takyaliwo ne nga nze ndi mu bonus kuba nze mukulu we kati ne ntunulira gwa ngamba ne nga kati agenda kuŋŋamba ki nze ndi mu bonus I'm in bonus bro let me be byaddala waliwo bwali buli oku social media nga kundeekanderekani bwalekana ne bukowa emimiro gijja kukala boy chuma chigaya Mayanja tosaayo bigere oyize ndi ku lugendo lwange nze pita mu Mayanja mpita ne masasi I stay focused on the goal like Gaddafi kuba ngaladdu nkuba nkira tsunami ojja kugola bakubuuze where is your song nekyengezaako bagamba ekisinga obukulu mu kino abantu mwigenti byensi ensi yakwata muganda wange oyo ng'akyalina buli kimu nga bwe nkikugambye nesooka ne mujja mu maka ge ne muteeka mu ddwaliro olwo lwe lugendo lwasembayo teyadda mu maka ge nemala ne mu bed riding nga ne mujjako mobility nemala ne musikako America gy'asinga okwagala ne mukomyawo ewaka nemala ne mujja mu nnyumba ye gy'azimbye ne mukuba mu ddwaliro nemala ne mujja mu ddwaliro ne musikako omukazi ogwasinga okwagala ne musikako abaana be kati ne ntandika okumutulira nga ndaba ebintu byasinga okwagala yalina ekintu ekyasembayo mu baako kaali kakomo ku mukono nga ka silver yali akaagala nnyo yatuuka lumu n'azuuka nga yetamanyi bwe abadde mukomo okumala weeks 2 n'atuvuma ffena n'ayomba ni abagamba mu muntu akkiriza okugenda n'essimu yange nze nina okubabuulira tubwakale mwana tosobola natubuulira naye yakeera nga akakomo ke kasembayo n'akajja ku mukono n'akawa maama wange n'amugamba maama sikiriza n'akamuwa kye yasembayo okutta
ne buli kintu kyolowooza nti kyansi nti golowooza kya tabbu Mukama yagenda kimusikakaati kimusikakaati kimu ng'ajja amusokolako n'amuggyako ebigere n'amuggyako ennyama n'amuteekamu obulumi n'amuggyako okutambula n'amuggyako obulungi bwe n'amuggyako buli nentuka nentegera notegera nti bwoba okyasobola oteeka emmere mu kamwa n'ogimira nekkirira. It's a privilege. Abayimbi tuyimba naye keera enkya lumu omumonde gugendeko mu mumiro omuguva empewo olabe bizinesi anti ebeweddewo. Tulina okwebaza Katonda nti omumonde ogwo guyitawo muki mu respect ne gutuuka gye gulaga. Ntegera kati abantu mwana mujje ku bannammwe enzikiza. Nze mbeegayiridde enayina enzikiza agisse ku nze kuba ngisobola boyi nze banvumye nze bise mbazungu sitama kolola deno deri kati gwobo busikiza bwo mwana is nothing. Kubanga bangisinga naye nga bakyali bange nze singa nawuliriza abantu abangamba abantu bajja ne bakugamba ebibalemye n'alowooza n'ebigenda kulema ye olina akugamba nti ekyo tekisoboka kitya. Nze nali nkomawo mu Uganda ne banga tugenda sobola ne mbuza lwaki tiwaliyo abayimbi 10 abakabi ne mugamba kati tuli 11 omu. Ntegereza okugamba naye omuntu eyakiŋŋamba sijja mugamba otegeera naye namuga Katonda 10 omu naye omuntu oyo yaŋŋamba mu Uganda ogenda bonaabonerayo obulamu tobusobola oyinza n'okufa. Naŋŋamba emmotoka egenda kuyita ku kuba enfuufu ogirye nga tomanyi oba oli akabwa kafudde. Segera ne mugamba nakula nkalya kankalye ne munnaye paka nakati kyannakunyera naye awummula emirembe omuganda ng'oyo yafiira mu Amerika ate nze mu Uganda ndi mulamu. Otegeera kyegamba yaman kakati njagala obagamba Dr. Chameleone ajja kutereera tumusabire yeetaaga Mukama kuba yalina obuyinza obwenkomeredde naye n'abalina ebigambo ebingi ebyokwogera musoke mubisale bino byansi musale tuyige okujjukira nabagamba ensi erina ekiro erina n'emisana kikakatako okumanya ojjukidde ekyo ojjukidde ekiro oba ojjukidde emisana. Sijja kuddaano njogere birungi bye sijja kuddaano njogere bibi bye nejja sinjagala mwebereremu mwana mugyeyo abantu lo ebyaddala jja ku munnolo genda ewammwe gy'obeera ofukamire mu buliri bonaaba omunnyo n'amazzi n'amata webake kwansooka me Mukama nze nzize nga bwendi nsonyiwa ebizibu byange byonna nsonyiwa ensobi zenkoze nsonyiwa bwe mbonyaabonyeza bannange nsonyiwa bwe neebonyaabonyeza nsonyiwa bwe nkujemedde nenkubonyabonya okuva ne leero ntandise obulamu obupya nga sirina mumbwa yonna erikyali wange oba muntu yenna ngenda kati lugendo lwange mu mazima ga Katonda bigenda kukyuka ojja biraba gwekeza keerako ekyogezeko ekintu ekyo jjayo abantu lo genda laba nga nensi ekujjayo lo nemuddoogo nemwana za legend waffe Dr. Chameleone ebimutuusizaawo nga tetunnagenda wala jagala tusooke tukkirize nti omulimu yagukola omulungi. Naye njagala weebuuza ekibuuzo kimu kye mutera okubuuza abayimbi bonna be musanga eyo yakola ssente yaziteekawa naye nga tonnakimubuuza njagala oseke weebuuze bwe yakola yasasulwa. Mutubalira ssente ze mutamanyi yasasulwa. Once again Uganda terina copyright. Once again Dr. Chameleone has no ownership to all the music right now. Bwemba ebyo bemwagala owulira right now Dr. Chameleone tafunanga ku cheque ya royalty wa music we bukyanga ayimba right now omusolo gonna Dr. Chameleone gwasasudde tewaliwo direct contribution towards the music industry from that revenue gye tuyinza okugamba. Abayimbi twebereremu, today it's me, tomorrow it's someone else. Nabagamba sigenda kuzikiza kulwanirira nsonga eno ne bwe mba sigifunamu abalala baligifunamu. Kale nze nkubye hits ne bwe ndiba siriwo nga music copyright wali badinari balifuna naye nga taata waabwe omulimu yagukola. System yaffe erina oterezebwa. Abayimbi beetaaga basasulwe nga Abannayuganda abalala. Zino ssente zaffe ono music waffe mwenna abali eyo abalina ebyokwogera mu bituuze mu butipooti bwammwe mubigwe mu kyayi muddemu mu binywe. Tetujja kuva ku mulamwa gw'abayimbi kuterera mulimu gwaffe. Tetusobola nafuna insurance. Ekizibu kijja ssaawa eyo nga bwe kiri. Singa omuyimbi omulala omunafunafu nga tokaluba nga dokita kuba biiru gyaliko kati essaawa eno sijja gigamba wandibadde otya. Ontekera kyegamba bannange twebereremu n'Abannayuganda tweberere guno omulimu gwaffe anafuya industry aba anafuya ggwe. Guno omulimu gusasula
asomye n'atasomye bonna gubawo emirimu. Guno omulimu gutambuza ssente okuva ku mugagga ne ku mwavu bonna gubawo emirimu. Omulimu guno abantu abali mu gulyako bangi si bannayuganda. Abamu foreign companies temuzimanyi. Simanya zi platform owner n'ofuna cheke ya miliyoni 7 n'atwalako ebinanga gwe tondakwatako. Sijja boogera baani kuleeta mpalana n'egyo ebali balya ssente za mwannyoko n'eza muganda obyenjogera mbinako obukakafu. Music alina okuregistering ba UPRS alina oterera abantu bafune ssente. Omuyimbi abeerenga ne bw'aba taliiwo ng'ali mu ddwaliro awummudde nga famire yesigala eyingiza ssente kuba yakola essaawa eno tekiriiwo. Twagala kitereere njagala mbabulire essaawa eno twetaaga ebintu ebitereere. Okay, ekyabawulidde mukitegedde. Ekyo bwe tukivaako tugende mubyabanene lindako. Nagenze Seychelles Island munsonyi bannanga batagenda ngayo mbanyumizeeyo. Viper. Katukole bwe tuti. Nagenze n'omuyimbi omunnayuganda omu Viper. Twabadde n'omuyimbi bamuleetako wano ne bamusasula n'omusasula ate tumwagala nnyo muganda wange gwe bayita RDX. Bamusasula ne bamuleeta n'ewaffe wano. N'abayimbi abamu ne babagoba backstage. James Emberere International ze. Twabadde tuli awo nga tuli ne muganda wange Viper bwe mambye yogenjogera alimba. Promoter najja n'agamba RDX. Gwa agenda okuyimba Viper ranking addeko Pallaso galewo. Omujamaica n'akyuka n'atulya promoter nga linga oli mulalu amazima nimba Viper namugamba oli mulalu ko promoter koyo are you sure ko promoter yes koyo as in I'm a Jamaican artist I do party anthems I am gonna step on stage and party them out are you sure you want to put these ones after me ko promoter yes namugamba you're the boss. Naye omuyimbi gwe bayita Viper ranking wano bane tumuzoleya nendoza kye kibagamba nti nabita bannabbi waka. A prophet is never a prophet at home. This man is a prophet in Seychelles. Mumukubireko obugalo Viper ebyaddala for the dancehall generation. Leero nze muwadde special invitation kuba musama akyawunya obuwoowo. Seychelles yeekumye talina kyonna ke yakutteko. Abagalo mwaniriza is fresh and new right now. Mupyetu. Nekati njagala tuyingire mu jam session namwaniriza ne muganda nge Green Daddy tuvibingemu jam session byabanene nga bwe bitambula n'abalala nge tugala jam session eno jam session ndoza yesembayo balwendala eno yesembayo mu maaso mutuwemu eddakiika nga 5 tujaminge nabo mu kugiggalawo njagala bayimbi bannange mwenna abali wano. Buli omwase mbere wano tugenda kubedda dakika 5 za open mic nga tusibula omwaka guno kubanga tugubadde miji. Njagala okwebaza President Edikenzo yonna gy'oli okuyimirirawo ndi wamu naawe mabega 115 atatwagala atukyawe. Yaman. So amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo. Okay. Prince Charles Drive naye kati twavaayo mwaddawa twala omukisa guno mbagambe nti ndo twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location.